twegattanga bulira amazima kati ate nono nga nkwana kati oli wagwa kwa accident naafa yandeka ndi lubuto naye kati nze kye nakola Siraamu olumu amaanyi agatali ga Kisiraamu kati nebuuza lwaki sababu mundobesezeeko ko tulabe kubanga nze ndi Musiraamu naye lwaki abayita amannya agatali ga Kisiraamu ebiseera ebimu aliwo n'abayita ag'Ekisiraamu kati njagala omunkubiryeko mundobesezeeko. Mukanda wange ng'olabye kyala ayinza okuba munange yalwala mu kubungo yakayiwa message nga bina ali bubi goma kye bayita omwana bamuyita amanya ga Kisiraamu olwalero ye Muhammad olwalero ye Muhammad olwalero ye Jesus ze Muhammad Jesus James Jebali nawe kikyoli bize satulire abaana bo basomera wa olimbega mbaddeko ku ssomero gye basomera ku ssomero gye basomera mbaddeyoko ne tulondamu abaana ab'okuwa basale yogera tugenda kuwa abaana basale omukulu yaani abange bemugenda okuwa basale oba balina omukisa okufuna basale balina omukisa anti tuli mu kuwandiika tugenda baweereza mu kibiina ekigamba nti responsible children. Omukulu ye Naume ate omuto ye Rebeka. Ogenda kutuleetera ku gundi zaabwe kwe babazaalira kwe nabazaalira kubanga twagala okuggyako eddwaliro. Lwaki temulimbuuza bendi babuulira anti osobola okulimba ate abazungu abagenda okukola bino tebaagala kulimba. Kakati eddwaliro likwataganira wa anti tujjako information eya maama ne taata emyaka n'obuzaale abazaala abaana bano. Kati nze maama w'abaana temunneesiga oba musazeewo okulabirira abaana bange mbadde ngamba kye mbagamba kyekituufu. Kati taata w'abaana bano yaani? Engeri gye mugenda okunyamba kankubuulira amazima. Batata b'abaana bano banjawulo. Akali taata wa Naume yabeera n'accident. Kati bw'afa ndebeno ne muwa taata wa Rebeka. Kuba era ne taata wa Rebeka ebiseera ebyo taata wa Naume we yafiira naye yaliwo mu kifaananyi. Tegeera. Anti kakati yaliwo mu kifaananyi sikitegedde. Kakati oli emusajja gonjogeza ebigambo kakati kyali bwe kiti omanyi embeera z'abavubuka. Kati taata wa Naume twegattanga kati ate noono nga nkwana kati oli wagwa kwa accident naafa yandeka ndi lubuto naye kati nze kye nakola nasala busazi nga neegatta noono ng'olubuto nduwaani nga nduwoono. Taata waani? Taata wa Rebeka. Kakati kati tukoze tutya tuweerere kaani kubanga tugaagalako omu? Mwagalako omu anti kakati era kyengenda okukola mwina kuweerera ono atalina kitaawe. Naye kakati
temugenda kundeetera obuzibu ate butya kati bino bye mumbuuza olwedde enzuno ndi mukwogera bigambo nkubuulidde amazima kati taata wa Rebeka wanaakitegeera tajja kukitegeera anti kati wanaabakubira essimu namwe n'ababuuza mwasinzidde ku ki okulonda mu Naume tewali buzibu kale mpozi bakuyita mwami ani Seremba Seremba wanje bampita Seremba aliwo ebintu byenkola ne binsesa sekero ulibola bati kati gonyumiddwa kati fana empunya nesekereko olemedde okuseremba tolina byakubiri nga yagamba n'ekiki kino mpulidde bulungi sibulidde abadde atandise okubuuka musanda ate ng'owedde emirundi ebiri lwakuba batabadde sitedde ayinza okubawadde motulo ayiwaga naye ogambye seremba abadde ki nze kino nsiiba nki bagamba nti bw'oleeta omukwano bakuwa mukwano abakazi baali bakazi balungi naye ebikolwa by'abasajja ogenda ne weemalamu ng'ogwolwawo n'omusajja ne Muhammadi anti kakati bw'omanya ebikolwa by'abasajja ebireese obuyaye mu bakazi mwe muyigiriza abakazi kati omukazi agenda gamba kati kyenkuuma naye akijajamya kati nkuuma kyaki bwazaala wano bwazaala wano bwazaala wano bwazaala wano muteekako Jesus muteekako Muhammadi ne musemeyo bamweyana mukisusa Chabewa mwisimbo weti na bana ya wakazi na yo mchale muse wanasi kawati bionali bitegereke sio msajja wati yaona yesali yecho kono webale ono semwemba kuchokutaso maka mchara mweye maka mchara muyaye nnyo ono mchako kabaya enemoja mgomba izirogwe makamange mukunja za wakazi n'okunta abantu baga babana amuno kakati uyo tata we moya mumwebasale katumwebasale naate abasajja temunenya nnyo bakyala ebyo byonna byonna bakola mu bireeta hello wanje Seremba ogambuta Seremba gendi sebo lyota no sebo gendi bana abakazi bayaya abakazi babbi nkugambye mwe baba bayigiriza nze nkatanga wanekatadde webale kuweleza gwanga n'obuganda kujja wange ow'engonge sebo nzazali wabe engonge kamlegera Godfrey musali gwa Yezu ndieno kujumba sese kalangala namoti madamu nakachwa ne madamu nakachwa wanji munnange nga mulekerawo ekyo nga kimutambuze ekyo naye namwe mulekerawo abasajja mmwe muleesa abakazi ategedde amazima yeetereze naye nakachwa mususse embalija abasajja mmwe mwaleeta mmwe mwatabangula emmembe y'abakyala abakyala baali balungi naye ebikolwa byammwe byebibasindiikiriza wanje tuweereza mukwano nkale ono mutaasa ebbombo wabula okwasiza omukazi kubanga badde agenda kubuuka mu ssanda nawe ngenza okulaba ng'otereeza n'omubuuze n'erinnya naye badde agenda kubuukamu nkugambye